أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة. Registration is in progress. Find us in Chira, Chitichifumba, Mulawa, Wakiso district, or contact us on both calls and WhatsApp 0757 802 211. Trust us with your kids. We are ready to serve you. Twebaza nnyini buyinza eyatonda n'atulaga ebirungi nga tetunnategeera nti birungi, tugenda okwesangawo nga tugoberera nti birungi naye nga ffe bambi tetwabimanya era nga twalinamu mukono mu kubigoberera. Sina kindi ebimu tusikira bisikire ne tubikola ntusanga nga birungi nga n'ensonga zaabyo tetumanyi. Nzaako okusaba emikisa n'ebyengera bibeere ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bannabbi bonna abaamusookawo n'abakkiriza baabwe ne bannabbi abataafunayo bakkiriza nabo tusaba Katonda abawa obulungi, kubanga waliwo bannabbi abataafuna wadde mugoberezi n'omu, naye tekitegeeza nti tebaakola gwabwe, baakola ogaabwe naye abantu bo ne batakola gwabwe. Era ne Katonda ye yasalawo ku ekyo, kubanga omulimu gw'abakulembeze, omulimu gw'abannabbi, omulimu gw'abannaddiini kuba kwogera bwogezi, ebisigadde ne babirekera Omukama yabikolako. Era togezangako kwagala kukunya muntu kumutuusa kwesembayo. Gwe bw'okola ekikyo ne bw'abeera mukyalawo n'omugamba ekituufu ky'oteeka omugamba n'agaana nga gw'okomaawo, ogugwo guba gukoze eki? Guwedde. Toyingira mu gutali gugwo. Gwe toyinza kwagala ddiini ya Katonda okusinga Katonda. Ye bw'aba akyamuwadde obulamu, gwe teri kimukusisa. Ye bw'aba tannamukuba, Katonda alina ebikuma bingi. Naye bw'aba nga takubye mukazi wo nti teyeebikkirira, kakati ate gwe omukubira ki? Bw'aba takubye mukazi wo nti tasaala, muleke yatugamba eddiini tetukaka bantu. Kuba nti gwe okumukuba naawe okoze kibi, ye aganya okwebikirira akoze kibi. Ate naawe n'okola ekibi n'omukuba, kati buli omu alina ekiki? Ekibi. Ati omuntu takolanga ekibi ate naawe n'okola ekibi nti oyagala kulongoosa kibi ky'oli. Ntegerekese bulungi nnyo. Naddala bannaddiini mbeegayiridde, bannaddiini mwenna abampuliriza, mbawa ekitiibwa kyessiwa muntu yenna olw'ensonga nti omulimu gwe bakola bannaddiini si mwangu. Gwe batukolako okutuluŋŋamya oluvannyuma lwa Katonda. Ate bannaddiini era kyova olaba nti eddiini zonna wetutegeerera nti omukulembeze w'eddiini eyo mukulembeze, waliwo sabjekiti bonna gye beegattiramu, bonna okuviira ddala ku babaka mpaka ku bantu abasembayo mu bannaddiini, bonna bakozesa sabjekiti emu eya psychology. Kubanga eddiini, munnaddiini abeera musawo oba munfuna, munnaddiini abeera muki? N'abasawo abali emulago basawo, si bwe kiri? The difference eri wakati wa bannaddiini ne medical doctors. Medical doctors bakozesa ebyuma okukebera obulwadde bwaffe, era n'okutujjanjaba bakozesa ebyuma. Ne basalawo nti obulwadde bwono tebukyasobola kukolebwako mpeke, bwetaaga mpiso, ne bagikukuba. Si bwe giri? Ne bagamba nti n'empiso tekyagasa, ono yeetaaga operation. Ne beeyawulamu nti tufuneyo surgery,
tufuneyo owa California, tufuneyo agenda okulira feeti, tufuneyo ow'omutima asooka akebere. Siba kiri nti namukebera nti omutima gwe gusobola pressure biki byonna. Ne bafunayo ne kansala agenda okansolinga omuntu ono akkiriza agende kuki. Bwe bamaliriza kakati ate ne batuula nti bagenda mukolako bameka, nti bwe bati ne bagera n'essaawa nti operation eno ina okutwala essaawa meka, 2 oba 3 oba 4 okusinziira. Era mu kiseera ekyo oba operatinga ne obudde ne bubayitako basobola kuba tebajja kwongera kalifomu, tebajja kukola ki, bayinza okusalako nti tubadde tugenda kumugjamu kino na kino kati tujjemu kimu ku lw'obuki, ku lw'obudde. Era bagera obudde okusinziira ku bulwadde, naye waliwo batuuka eyo munda obulwadde nga bw'amaanyi ng'obudde tebujja kubakola ki, kubasobozesa. Era okudduka kwe babeeramu mu bwongo awo eddakiika eyo naakola kino okola kino, baabagoba budde nti obudde bugenda kutuleka. Adi nze atamanyi nti omulwadde wuyali awo obudde ate obudde olwedde omulwadde yeebasa ali awo, naye bo balina kye baba bagoba era kye bapimako. Njagala mbabuuze, mwe mulowooza emirimu gyaffe n'obubuze bwaffe n'ebikolwa byaffe ebikyamu buli lunaku bye tukola, bannaddiini tebeetaaga nko operations? Tolaba nti waliwo omuntu kyakola nga bwe bwali badde bulwadde yeetaaga operation? Nti oli yakutte omwana we, oli yakutte embuzi, oli yakutte endiga, oli ate agamba tuwebake na muki, musajja na musajja, nti mukazi ate na muki, mukazi ate. Kwegana otuloga nti abantu bano mu butuufu beetaaga ki? Operation surgery. Naye bambi munnaddiini akola ebyo byonna nga talina mashini. N'abuulirira omuntu tamanyi mutima gwe, oli omusawo amala kukebera nti ono ye gamba akupima ne kilo, okuwa eddagala omusawo amala kupima ki. Era togenda nga mu ddwaliro tokola nti self medication mbi, weewa n'eddagala nga tomanyi na kilo zozitowa. Kakati gwe n'otuuka nti bwebitya emirundi gumanyi kyozitowa, bo bagenda okugaa nti amire emirundi 3 baba bamaze n'okupima obuki. Kakati nze eno ninneewa kakati kuffe n'amazambi tetubeera na minzaani yaago, tetumanyi era ku lwaki oli agakoze, naye nitusalawo tujjanjabe. Ekitegeeza wateeka okukozesebwa obwongo nga bwa waggulu nnyo okutegeera sekadde ono kikyakola ekintu kino, nkimugjeeko ntya. Bo bali bayambibwa ebyokujjako eitha gwe byonna bitambulira ku gwe obyejjako nti va ku butto oyo akulwaza yakuleetedde amasavu emisuwa egimu negizibikira n'omuleka kubanga akuleetedde ekizibu naawe kyokola ki kyolaba. Naye olinaga nti va ku bwenzi ng'ate gweolaba abakazi balungi nga tibalinawo bakulumiza nti wano point taken. Aga nti yino musajja ngamba okuva ku bwenzi nga talina wayinza kuga nti omanyi ti agana obwenzi yagati bujja kwavuwaza aga nti nze nsinga mu kitundu obugaga ne bonna agenda njavuwala nja kutuuka okufanga zenyina tezinnakola ki. Hana gano kulaba nga byakugamba tebirina kakwate naki tebiri practical. Olabiranga kati alina okussa obwongo bw'amaanyi nnyo okujja ebintu mu theory n'abiteeka mu ki. Oli akutiisa omuliro nga bajjajja okuva ne Adamu baagenda teri yali akomyewo n'aga nti gwokya nnyo era gwanjokeza tolaba wano nayidde. Neno osanga abantu bonna abayisiraamu abatali bonna bakyajjegeyenda si bwe kiri. N'ogamba bamutyako ki yali ayokeza taatawo n'omulaba. Bakosa psychology.
niba twageze guli oli tutalabangako ejana muleke bino ebiri eri bingi ndeke bino ngate gwe walabyeko ye muki kuganze ndeke bino byendaba ondaganyisa biri nejjajjawo jjajja yagenda tangamba nkoti yali abikoze ki yali abifunye waleka kino Katonda agenda kuwa kino anakimpadde lwaki nnoonya kiri ngorere nkirina wano kati olina okukozesa psychology w'amaanyi nnyo abantu okubateeka ku kkubo ettuufu ly'oyagala nga tolina kyuma kibakebera tolina kyuma kyaki kati bannaddiini awo gemaanyi ge balina ge bakozesa nti kyobola all of them kye basooka okusinga okubasomesa psychology era bamaseeka bwe mutasome psychology mujja kutulemesa eddiini kubanga mwolina okuyitira okunzija ku kiwooma ng'oŋŋambye nti waliwo ekiwooma okukisinga ng'ate kino kiri kimu ng'ate bifaanagana g'oŋŋambe ndeka abakazi benjagala wano ng'era bampoomera mbaagala oŋŋambe nti waliyo ab'omujjana ate nabo baki bakazi nti wendeka bano nfuna bali gweokuŋŋamba nti bw'oleka bano ofuna bali ate bali be basinga obulungi besirabanga naye tolina n'omugo wali weegase naye mwabo abakazi n'ogaa nti balungi okusinga ono waani owange gwoŋŋamba ndeke olaba oli ayinza okuwasa abakazi bw'awasa abakazi abatali kabira ye nga bagamulinda alina okuwasaayo kabira ye siba kiri era kabira nimutandika nti oyo omukazi kabira bwoti bwakukwatira ku mukazi tojja kukola ki bwakwatira ku musajja takola ki tadda neweebuuza akati oyo omukazi gwe bagaye nti bwakwata ku musajja omusajja tadda oŋŋamba muleke ku lwaki ono mugamba bwakwata ku musajja omusajja tadda kubanga mubamanyi mubakozesa manya ebirungi bye balimu akati ng'oŋŋamba ab'omujjana besimanyi senga olwaleero gwe oli akugamba nti leka piraawo olwaleero ojja omwaka ogujja ojja okulya piraawo awooma mu mwana amuleka senga baleeta emmere nga tusiibe nga bwe mutasiibuluka ddaaku yo nnungi mubeeraawo temulya mpaka ku ddaaku ani aleka futaali oyo ani aleka futaali okola ki anti tolabeera owasabirirayo yakosa psychology okutujja kusabirira endala n'ateeka mu yaani ekyo kyennyini kyetuliko siwe kiri munfunye bulungi nnyo so kati back to the point nti bannaddiini bakola omulimu gw'amaanyi okusobola okutuluŋŋamya oluvannyuma lwa Katonda nga tebatukebedde nga bakozesa psychology yekka kiki kati mwesibe nnyo ku psychology without psychology paka psychology kitegeeza kukwata bwongo bwa muntu n'ojjamu gye kyabadde kyayagala n'oteekamu ekyo ky'omwagazisa n'akibeera ng'eki kyakijjeemu olwo olina kukozesa amagezi gaki ga waggulu g'okubanga olwaleero obadde ojja kusoma sibo kiri olina akusanga ku geeti emakerera gati omanyi nti enamboole wasinga obulungi tugenda tuzanye omupiira n'akumatirizaawo ku geeti sekakamaadi ng'ovuddewo ojjawa olina akusanga ku geeti amakerera gati togenda ku muzikiti awo tugende enamboole tuzanye ku mupiira okumatirizawo n'oweta n'ogenda enamboole alina okuba nga akozesezza amaanyi gawa gawaggulu nze nzaalibwa nga kitange anywa omwenge nange ninywa omwenge nimpeza emyaka 5 n'oŋŋamba nti va ku mwenge ofune ogw'omujja n'ogusingayo okunkyusirizaawo olina okuba nga okozesa amaanyi n'empisa ez'ewaggulu ezinjagaza kiri kyesirabangako si byangu ntegerekese si biki si byangu
so akati mwegendereze mwe bamaseeka nga musomesa abantu nti olede bye baliko bakuze babiraba era obulungi bwabyo babikola ki kati okubimujjako omutwale ku byatamanyi nga nabyo bya theory naawe akimubuulira tokolanga ki tokirabangako oyina kwegendereza muntu oyo era n'omwagala nnyo okumugjamu ekikyo kyakuliddemu okumuyingiza ekikyo kyakoze eki ekikyo gwe kyoyagala nga naawe oli ku theory naawe omujja ku practical omuteeke ku theory ndeko omukazi gwe nnyina ng'onsuubiza wamujjana ng'oleeta ono mukola ki ndooza olaba maybe kati simanyi era yafa Mungu amusasi Allahumma amin simanyi enteekereza eyo eramulwa etya kubanga yagamba ebintu bino tubikola naye simanyi oba batusuubizawo ebiri oba tabiriyo naye kansiibe ndituuka eyo ndirabira eyo tusabe Allah bambi agumye enniya ye naye ndooza mukiraba kwegamba omuntu okumulesa emmere gy'alye nga nnungi osaawa eno n'omugamba nti alirya eryeri ng'abaasooka tebagiryanga Adamu tannayingira mu jjana mwe yava si bwe kiri yagiyingidde kakati ogenda kulaba nti omuntu oyo namwegendereza nnyo nakukozesa mpisa katulooseeka kamaali kyaga nti oli yamuga nti owaayi nze nyina gwe mmanyi ate no nga seeka mulamba seeka yayogera ekigambo nga kyamaanyi yaga nti wallahi simanyi abasajja abawarabu bano gye bali tudda bwe tulituuka eyo nga bye tuliko bino si bye ebituufu seeka yasoma kulya sharia yasoma ki fakalite ya sharia mumanyi yanga nti naye nkubuulire sekadde nti sajja bano batugaa naye wallahi bwe tulituuka mu maaso ga Katonda nga baatugeta ndifa nabo seeka wange gwe olwaleero kijjawa va kampasi gye wafunye leero nti bw'osalanga bwoti bw'ogenda bwoti otuuka kukaba geographically gwe bw'ogenda bwoti njagala ombuulire nti ffenna bwe tugenda mu mizikiti tudda bweru ne tupima era abasiraamu bameka abamanyi okubyepimira tugoberera mimbali ze tusanze kituufu oba nedda tusanga abantu basaala naffe nitubadde emabega nabo bagoberedde oyinza okutuuka bwe tugenda bwoti wallahi nga kabe goyinza okusanga omusajja gw'ofudde nga afudde omufukaamirira nga si ye kitaawo omusajja gw'ofukaamiridde ku kyozaalibwa n'atuuka n'okufa walla bigenda okudde nemayo nga DNA mbutuufu nga si ye taatawo ebintu byonna tutambulira mu theory seeka wange onsekerera kiki seeka kiki ng'onsekerera gaga naye anti kakati tuddeyo oyinza okusanga eryana eryo lyolabirira siriryo katola naye nti naye ali kakati gwosanyuse nti kubanga bakoze eki kakati eyo embeera gizze kwoli alabirira n'osomesa eryana n'oliweerera n'oliwasiza n'oliwa n'ebyobusika nga n'ennyumba eri mu mannya gaalyo wallahi nga siriryo ng'ate owuwo wamwegaana ti omukazi yayaga kunsiba mwana kati owuwo original by DNA siba kiriseeka mukibi wallahi owuwo n'omukolaki n'omugoba noga wallahi kanzibirize ngambye nti alwaladu lilfirashi ganoga kaŋonere nabbi gw'otaalabako ne hadisi gye yagyogerera
tewaliyo ga yagamba mukazi gwolina omwana gwazadde ye wo biri tononooza siwe kiri siwe tutambula sekano oludini fena tutambulira mu psychology kukkiriza nti kino bwe kiri n'obivaako ebisigadde n'obyerabira oyo nga ayina bangi balina pururo ababiri si pururo 8 si pururo begasse mu bungi waliwo atalinaako omusajja omulala n'agamba tinze ebyo nabivaako ebyo ebyuma bimanyi n'okuwuddiisa naye ng'abaakubya amasimu abasinga bonna bagamba nti bannange kyekituufu bannaye ebintu byatabuse bannange nze nabagamba eki omanyi nze njogera ebigambo byange mukiraba nti ndi mulalu naye nga mulabirira nga ndi mulala nabagamba muve kuki nabagamba muve eki dieni emuleke nti tolowooza nti agenda kutabula wano wokka ewuwo no dieni etatabula wano wokka ewuwo dieni atabula gwe gyozaalibwa n'atabula nawa ne gye wawasa abuuka wano ewuwo kubanga bwe tukebera abaana tulanga abaana abasinga si baki natugana naye omwana ono omuwala omuze guno yagujjawa ogwokutabika abasajja bw'atyo mukiraba nga tutandika omwana ono famire yaabwe nki kati ogende ekyo kyokka kigenze eri gy'owasa exactly kirage kati ogenda okulabanga n'omuwala gye wamasasi gye bamuzaala gwe bw'oyagala okukola DNA ku baana bo sooka okole eyiyo between you ne taatawo kasito n'agikakasa nti taatawo yakuzaala ne taatawe taatawo oyo gye wajjajjawo gye bamuzaala ne maama we waabwe gye bamuzaala abo natutuuka ku bantu 10 buli sayidi nga baayo ogenda okola DNA olwoka otandika eggwe sooka otereza obubwo bwe tuba tugenda okulinnya ennyonyi ne bw'aba mwana nga otudde naye bakugamba sooka weeyambe okole ki so bagamba n'abalinnya ennyonyi seeka gwe wasomera bungereza ngamulinnya kero me babagamba nga batya so wonna kakati lwaki ofa ku mwana nti wo oba si wo ng'ate tolina kyogenda kukyusa bw'aba si wo abazadde tubayamba kubanga batulabiridde tetubayamba kubanga be batuzaala era ne bw'oba gwobozaala bya DNA abaana bw'otabalabirira bulungi tebajja kuyamba wadde gwobazaala by DNA era kyomula nti oyinza okulabirira omuntu obulungi kubanga yakulabirira ate ng'okakasa si yakuzaala siba kiri ga nti omusajja oyo yatubeererawo point taken ate n'olaba yagamba taata siri musonyiwa sigaye nti abaakoze butuufu wabula nkulaga ekiri mu nsi taata yalina buli kimu naye wallahi yagaana otulabirira siba kiri kakati ekyo ekitegeeza nti issue kulabirira ati ono omwana bwoba ate waliwo nze waliwo mukwano gwange yafa Katonda amusaasire omusajja mukulu yafa akuze nga n'akasente weekali twatunula naye kumala 3 hours ku kigambo kya DNA nanga nti ekikoze obubi nali siriiwo nange ninsanga mulwadde nnyo ningenda mulaba ntwogera nanga nti nakolemuga nti wakoze bubi wankoze nanga nti anti wadde toliiwo ebintu namaze dda n'obiwaayo nimugamba nti onoonya ki mu DNA yakola DNA kweka nkumpi abaana 6 nga sibabe namala n'okubiwaayo nimugamba nti wadde onoonya ki nagenda okumbula mwana gundi nimugamba nti kati terimi abaana abaana aliwo nga nyaabwe mulamu nti bonna baafa ekirala obadde okyabasaako sente today nti nedda nabawa buli kyonna nti ogenda bibajjako nti tikati onoonyaki ate tugenda okubatunulamu nga be baana ab'omugaso okusinga bano DNA beekola ki naye kuye nga be b'omugaso era nanga nti n'ekiramu nakiwalooya akyogere nga mumaze okufa kuba be bandiko be bandabirira
nenkyasanguza nti sinze mbazaala bajja kunzirukako nja kufiira mu bulwadde signatures be bazirina bebandabirira obulungi nemugaa nti wakola ensobi nempita looyawe nti ebintu ono byakuwa bintu ebina nti bireete tulina byetwagala okwongeramu nabinkwasiŋa nti kale sigenda kubikuwa we are going to change 3 days omusajja naafa naye njagala nkubuulire bakyala be n'abaana b'abato bali abaana be babalina naye ng'ate dnz yali akola nti si babe ng'abaana abo banyaabwe kati be bayamba abakyala be bano be yaleka n'obwana bwe akakasa nti bubwe bali ababayamba si babe ate bampulidde bamanyi bekyenga bamanyi nti ffe gundi mpangaala n'abantu bangi naye njagala mbategeeze nti tujja ebintu tuyogera nga bya practical naye nga tugenda kubiyisiza muki mu theory kati okubissa mu magezi g'abantu bakakase nti bituufu tulina kukozesa amagezi nga gaki gakika kyawaggulu nnyo sowadde beeto eyaki anti beeto eyaki gobagee nti mbawadde beeto abakyala mbawadde beeto yaki abakyala anti mbuuze beeto yaki mumwagala kosa balema nga tebatambula njagala reach to the point saagala muntu teeno neno mwe mwagala balema al amashi omusajja yajja n'amugamba imaamu wa muslim musomesa wa imaamu muslim omukulu yamugamba nti nawasiza omukazi naye ekizibu nagenza omutuuseekanga okugulu kulimu obuki obulema n'amugamba nti owasa wakutwala mu mbiro nti wange wawaka ake omukazi muleke kwata muwasa nti mugenda mukola ki kudduka naye kyendiko nze njagalamu muŋe nti abakazi mbawadde beetu ŋambye eki jangu tusome no njagala mbayigirize kwaga mujja kunnenya ebiga byange mujja kubijjukiranga mmaze n'okufa seeka wange gwogamba ki nti seeka wange wamma gwogamba nti ki okusinzira ku bigambo byo eri saidi y'eddiini ntuufu naye olina engeri gyokireeseemu ng'olinga gamba soke batobekemuuko nakyogeddeko sinaba kukyogera ekyo kimu sinakukyogera ekyo kimu ekyokubiri sikyenazo okukola ki nayogeddeko ku bibi bw'okunywa omwenge kubanga siyo topikigekiri kwegamba baganda bange nze bwe mba nsomesa geography nina okukakasa nti asomye ekitali geography talina kyasomye lwembeera a right teacher yes ne bwe mba nsomesa geography ne history wansi nga ndi mu subject ya geography nina okulaga nti atamanyi geography ne bwasoma ebisigadde byonna ali kuki that is a right teacher ntegerekesa baganda bange naye lwokuba ntusomesebwa batica abateewulira abateeyagalira na bye basomesa kyovola n'okubitegeera tetubitegeera bino nno mubisoma naye olowooza mirala batwalawa bino nga ye byasomesa siba kiri nze bwe mba njogera ekintu nyina okulaga nti ekitali kyo to be a right teacher kakati gwogamba nti abakyala ninga abawadde beeto ku lwaki togambye nti ninga awaddemu abasajja beeto okunoonya abakazi abatali bamu kubanga muŋambye sinenyeza bakazi kuzaala muki mu basajja balala
ku lwaki temuŋŋaye nti naye ku lwaki tonenya abasajja abanoonya baka abantu kubanga buli lwoleetawo okubeera ng'omukazi atobese abaana abatabazadde mu miti anti kyekyo kyeŋŋamba njagala munfune bano abaana abalala omukazi abajja mu mbuzi oba mu basajja kati saidi zombi zigayidingi kati ndowooza kati kyenjagala mmanyi ku lwaki tombuuza nti abasajja tubawadde beetu kunoonya basajja bakazi baffe ku lwaki ojjeeyo ekyo nti abakazi tubawadde beetu ng'ate mwe mwogera ku lwaki temweyogerako pointekeni ku lwaki temweyogerako nti mutuufu tuli babi ate nga ffenna tukakasa abakazi abo ffe tubatandika oba kirabye ku lwaki omanye omuntu waba akutta omuggo tuba omusajja akutta omuggo n'agukukuba ogwo tova wansi naye bw'aba abalesere ng'omusajja alina essente ne ziba zange ezo naye ate era abakyala be basobola okugamba nti nedda oba yeesi be basobola okugamba nedda oba yeesi the question is senga olwaleero nkukuba ekikonde essaawa eno nsika ninkuba ekikonde banenyanze kuba gwe kikonde oba banenya gwe obuteewooma kikonde banenya gwa nkubye kati tolaba gwe nti kati yeramudde banedda nze nkukubye eŋŋumi nze ntandise nive ninkuba eŋŋumi banenya gwe busiru butasobola kwewooma ŋŋumi yange kyembuuza kiri kimu banenya gwe buteewoma oba basooka kunenya nze kukuba nze mbuuza kirala onziramu kirala bavunaana akubye era teri musango gwe bavunaana muntu kulwaki teweewomye unamateeka tubuulire bannange n'agamba gwoba omukuba yeetadde mu positioni ki ye yeetadde mu positioni eyagala musajja agenti gwe abadde yeetegekera bba gwe n'omusanga ng'anyiridde agenda yeetegekedde gwe the question is question is abasajja bameka abayingira mu nyumba zaffe ne baagala bakazi baffe naye omukazi agulira omusajja mu nyumba ya bbaawe ekibuuzo kiri kimu nze kyembuuza kirala question is omugenyi bw'ayingira ewaka onenya ayingidde oba onaamwaniriza amwaniriza omugenyi bw'ayingira ewaka omugenyi azze n'ayingira ewaka onenya amwaniriza oba onenya omugenyi ono ayingidde watali wawe amwaniriza ali mu ddiiro ali mu kisenge ayingidde omukazi ali mu kisenge ekyokubanga omugenyi atudde ewaka kyova olaba abaganda basibanga ebintu byabwe olw'obutamanya intensioni y'abaganda ne mutandika kyebaava baga nti omukazi talya nkoko era bwe mudde eno muga nti abakasajja balina omuntu era bwe tuba tubuule tuga ofuula eti ekiri halaali nti ki haramu abasajja abaganda yeye ensonga kulwaki baganda abakazi okulya enkoko chicken anti kyekyo tujja ono byayogera bigenda kakasiza ddala nti bulijjo agamba abasajja nti bamululu bafuula halaali haramu kubanga baganya abakazi okulya enkoko ng'olaba nti bakikolanga kulwanira byabwe era mmwe muba mubavumirira mugiyita na shiriki naye katonda atugamba mulye munywe teri halaali okujjako allah gye yafuula ki teri haramu okujja katonda yatukkiriza okulya enkoko gwokijjawa baganda muni bannashiriki si bwe twogera si bwe tugamba bwe bagamba naye okimanyi nti abaganda okugaana omukazi okulya enkoko baali bakola ekyo gwe kyogambye kubanga abaganda nga bakimanyi bulungi nnyo nti enkoko ekola ekimu ku bibiri
bwetakokolima etakula. Enkoko ekokolima Bera kiria tanakitegeera. oba etakula. Ate teri nkoko etakula lusuku lwawaabwe wokka. Egenda mulolarashi negenda mulagundi. Ekyo nekibagobesa kulya enkoko. Atuwuliriza. Bwekokolima omusinde gwayo tegukoma wano. Ekokolima newandega ne bakola ki? Ati etawanya abantu bangi. Ezukusaba akagenda okwebaka ebatawanya. Siba kiri. Nibaga nti omukazi omuganda talya nkoko. Reason being nti enkoko olw'okubeeta etakuleeri newogganira abeeri nga si kyamumpisa kugirya wekka. You have to eat it with a village. Era baapimanga eddoboozi lyayo gye likoma be bayita. Kaffe naye abadde etusumbuwa. Kati obagisala balina okuyita okuva eri eddoboozi lyayo gye likoma oba gyekoma okutakula nga bajja balya. Tojja kubalyako nkoko bonna yabadde bakola ki? Nshoti ng'eringa yaabwe bonna baaguma obutagiwa butwa. Yabala wa enkoko yaffe ate tunaakola ki? Akati mu kugira toyinza gikola ki? Kati kye baakolanga bwe baasalanga enkoko nga balina okuyita banneeba abo bonna. Akati ate ng'emmere yaabwe eteeka okubeerako omwenge mu kalica ya Buganda. Si bwe kiri? Hadi ne bamanya nti ono omukazi bwe tunaamuleka okulya enkoko ayinza okwagala okugisala agirye ng'ate nnyini mutakola ki? Kati ate ng'akalombolombo kalina okutuukirira alina okugenda n'ayita bali bonna. Akati oba najja okulya enkoko ne banywa n'omwenge kyekiddirira. Okitegedde kiki ekiddirira? Si balala kusaba gandaalo batamidde bakuse. Olowooza kyekiddirira oseeka nkubwa. Si kwagala kugenda bukoto. Kati ne bagamba nti omukazi talya nkoko. Nga kye baagala mu ekyo tawalirizibwa wadde kugisala nga nnyini mutaliimu. N'ayita baliraanwa. You get my point? You got my point? Kati mweno gye muvandi shirika. Esaagala gendayo. Omulyango nnyo gwa shirika sibimanyi nnyo ebyo. Obimanyi? Seekani? Seeka Adam. Asomesa nnyo shirika these days. Mulungi nnyo musome shirika tumutegeere. Naye kye njagala tutuukeko. Era kyolagwe weebuuze ku lwaki baagigaananga mukazi azizza omukono emabega. Si muwala muto. Ngero ekyo bagendereramu yasuubira okukwatibwa. That is number one. Number two, tumusuubire sawa n'asobola okubeera n'oluki n'olubuto. Ate omwana afaanana maama we kyabadde alya. Kati ate enkoko biologically teyawula wakati wa jjinja na kasooli. Era kyova olaba Katonda yabyawula automatically. Enkoko wogiteera yeebojja bubozi. Kati nimamanya nti omukazi ono bw'aba n'olubuto olusoza kyali ajja kubeera atya. Ne babagaana enkoko biologically. Si nkoko yokka n'empunu. Mukazi omuganda talya mpunu. Talya mbizi kubanga omumwa gwayo gubeera wa. Ate amagi gaayo. Ago weebuuze ku lwaki baamukkirizanga okulya amagi. Wakeeki bazirya. Kakati tolaba nti n'amagi bagabagaananga. Anti konna kuwaliriza kugamba agitamwe yonna. Kakati muganda wange kizibu nnyo okunenya omukazi okwenda nga tetunnaba kunenya basajja. Ntegerekese. Kakati kyembuuza gwe ku lwaki ogende nti abasajja abakazi bempadde beetu batobikemu nga tonnaba kuleeta abatobesi. Abakazi abasajja fe ababanoonya mu maka gaabwe netubajogano nagano gantu jogase abaana bonna bange tonzanyisa omukago namuzaalamu. Musajja ffe twewaana okusinga abakazi bewewaana okutuzaalamu. Abasajja twewaana nnyo nga tuzadde mu baka bannaffe zaana abakazi bewewaana nga batuzaddemu kubanga ye n'okukisiri. Era tewolaba bo si be baclaiminga ffe tuclaiminga.
abaana bange n'omukazi afa n'ekyama kye tabula nti abakazi boogerayogera ekyo tebabyogera ebyo tebabyogera era tobibuuzanga tubuuzanga mukazi wo nga muli mukwano nti kituufu abo abaana bange. Don't ask kubanga tagenda kikubulira atagenda kukyawo ate nga mutuufu nkimanyi namugamba nti mwami gundi mu baana bo mulimu abaana bange kati lwaki sibe munenya muli ku bakazi. Nze nawunga nali mwana muto mu biseera ebyo naye nawunga nempulira nga sikyetegeera naye newuunya omusajja ono obuvumu gyabwe bwennyini bwe ŋŋamba seeka wange kulwaki alumba omukazi akisirikidde n'atadda ku musajja ono abeera n'obuvumu okulumba omukazi gwomanyi nti wa mulala. Ekitegeeza ate mbadde soogera n'oyo nze oyo tabeera mugezi omusajja gwe batuuka n'okulimba muduleyi anti kyeŋŋamba ngwe omusajja okulimba nti talina kiba kitegeeza nti tuli mugezi bulungi. Gwe wakalya embuzi mmeka tezibalwa waliwo embuzi eyali ekulimbyeko nti ndi mbizi nokumakya olidde embuzi bwekulimba nti ndi mbizi embizi bwekulimba nti ndi mbuzi ndya n'ogirya okuba bwolinga bulijjo olya mbizi nti embizi yanimba nti mbuzi nga tukuyita mugezi. Dokita ngosegerede nga tukuyita mugezi gwenagala omukazi bannange twogera amazima 99% tukwana baka abasajja nga tutegeera nti baki abo sibe twogerako abo just bakwetaasa abo nedda ffe tuli ku muntu ayagadde bangi babakwana bamanyi nti we mukagundi abo sibeebo era oyo gwe tugenda okusomako nti omuntu agenze mulumba okukungubaga ate n'atuuka n'afunayo muki oyo n'omukazi tatera mugamba nti omwana wowe kubanga tayinza kumuwa mulalu kubanga oli agenze kukungubaga agenze mulumbe gyatwalidde ebyalaavu oyo n'okukungubaga kati kutuuka. Imaamu Ahmada musajja yalina omusajja omuyivu ennyo yakuza amazehebu ga bamuyita Ibn Aqil. Ibn Aqil ali musajja mugazi nnyo yasinga n'okuwandika ekitabo ekisinga obunene mu Busiraamu kibayita Al-Funun kirimu emizingo 9 n'okusinga bakola 7 n'egibeera wakati olwenda n'olusanvu. Ibn Aqil omusajja amugira n'amuga nti era ne Imam Ahmad abakimugamba nti ntawazizza naye nfunamu shakka oba waliwo ebiyungo byesimaze kunaga nti nenziramu nentawaaza agenda naye nindabeeranga ndabika nkyabulamu nokolera nanga nti niŋenda ninebbika mukidiba furusingi ningwayo nimala ninvaayo neera bwenvuddeyo niŋenda okubuusabuusanga ndaba amazzi galinawo gatakoze eki namuga totawana don't pray tosaala bona nibeewulinoga nti ye imaamu ono agamba ati omusajja tasaala naga nti eswala bagiralika ku bantu balina bwongo eswala ekwata ku baki gwe tukyategeera omuntu okugwa mu kidiba nomala novaamu n'obuusabuusa tewali musajja ayinza kuyingira mu nyumba ya musajja munne n'agiyingira n'atuuka n'okweyambula n'atuuka ogivaamu nga tannalabawo effect yeneraga nti eno ennyumba mulimu omusajja. Ekyo bannange tuleke kulimba ekyo tuleke kulimba. Teri musajja ayingira mu maka ga musajja munne okuviira ddala ku geeti
n'aggula oluggi n'agenda mu kisenge neeba no just okugwa ku buliri kwokka kukulaga nti ono omukazi alina omusajja enga gyagwako kulwaki agudde wali n'atagowa kubanga abafumba ababiri buli omu alina sayidi gyakola ki gyasulako psychologically abafumbo si buli kitani wa muntu woosula buli musajja omufumbo wano mu nsi yonna alina paati ye weyeebaka era bw'olaba ng'omukazi teyeebasa nti awo walabika wateeka okubaawo kubanga gweotegeera otya nze we neebaka nzazze obuzzi otegedde otya nti ngwakuddyo oba ku kkono kati okummanya gweomukazi n'osooka ddyo manya nti ekitegeeza wano waliwo ku kkono bulijjo asulawo kujjako nga saasoma psychology niye bwe mbanga ndi mulungi mu psychology ekyokka kindaga nti buno buli bibeerako muki akati ate towulira agaye nti ebyogenda mu byaki keteseeka nedda baganda bange mwenna abampuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu seeka wange olwaleero tugenda kutandika twakoowa okusiiba ne tutandika ekigambo kibayita twaga nti olwaleero tugenda kutandika kibayita okukola nsuubira okukoowa okukola saagala kusukka myaka 5 nja kukoowa namuwandiike from today tugenda okutandika okusoma okukola nga tugenda kutandika ne biki ebikola abantu abasinga mujja kubeera n'endowooza ngenda kubaga nigenda otunde gonja ojja kufuna ensimbi tigenda otunde embuzi ojja kufuna ensimbi ekyo si kyange kubanga teri mulimo gobaga nti gulimu ensimbi guno tugulimu nsimbi buli mulimo gwonna gulimu ensimbi era buli mulimo gwonna ensimbi zisobola okubulamu it depends kugwa agukola ki agukola nabuuzaako Profesa Kiyimba nga tukuba olwali nanga nti simanyiyo kirimu sente nga kusoma literature Profesa Kiyimba yaŋŋamba tamanyiyo twatukuba olwali nga nti era nkukakasa nze simanyiyo kirimu sente nga kusoma ki literature ate nga muki mutuufu kati buli omu gwakola gwawaana kasita gumulamira kasita gukola ki era Katonda awo wasinzira naga nti inna sa'yakum la shatta okukola mwakamwe kwa njawulo senga abantu baali bakola omulimu gumu ensi teyali wangadde emirimu girina okwawukana saavisi zituukeko bulungi ono afumba mmere ono ayoola kasasiro ono bwafumba emmere ono ng'ayoola ki kasasiro ono atunda amazzi ono atunda nsujju toyinza ga abantu bonna nti mutunde ensujju so inna sa'yakum shatta Katonda kyali agati emirimu gyammwe gye mukola gyawukana kati ffe tuli ku muntu akola regardless akola ki kitegeeza buli omu kyakola kiteekwa okufuna ensimbi kwa buli omu aba anoonyamu nki era ffenna nitukakasa kyokola kyonna obutafuna nsimbi gwe kozi gweki gwe kozi naye si kyo kubanga teri kyogenda kukola nga tewali yali akifunyemu nsimbi era teri kyogenda kukola nga tewali gwe kyali kisudde kati bwokwata abantu baga nti bannange mulime abantu abasinga bagamba nti teri kita sente nga buki kituufu oba nedda kakati life bwetyo waliwo agamba nti tewali kirungi ku nsi nga kuzaala abaana bangi ng'alabye ye abaana be bamugulidde emmotoka bamuzimbira ennyumba abalala bazimba ennyumba abalala bamuliisa abalala bamujjanjaba si bwe kiri
ati atonaga nti tozaala abaana bangi bajja kumenya. Kituufu oba nedda? Kati oli agamba nti okuzaala abaana bangi kyekisinga obulungi nga baalama. Bwe balama ng'alyoka akuwoleza nti okuzaala abaana bangi kiki? Onaga nti tozaala abaana bangi bajja kumenya. Kasita yabazaala ne batakola ki? Ne batalama. Life bwetyo bwetambula. Buli kyonna kirimu ensimbi. Era kyova olaba Katonda okutulaga ekyo ffenna tukolera kulya. Si bwe kiri? Ffenna tukolera ki? Mbadde mulowooza kubanga ffe tubala ekintu nti bonna kye baagala okusinziira ku majority. Abantu bonna majority tukolerera kulya. Era oli bw'aba akola tugamba nti era bw'omala ozikola nga tugende tulye ku ssente. Si bwe kiri? Lwaki mugamba tugende tulye ku ssente? Kyekiri jeno. Era ne Katonda bwe yali atugamba temulyanga emmaali y'abannammwe mu bukyamu. Bwe njigulamu emmotoka. Era bwe yali agamba bamuleka nti temulyanga emmaali y'abaamulekwa. Bwe njizimba mu nnyumba. Ku lwaki? Yaleeta kulya kubanga lwe lulimi olukola ki? Olubuna. Sente tuzinoonyeza ekyo. Kati olw'okuba psychology w'okulya buli omu alina ekimuwoomera, Katonda amalusu n'agaleka nga gali tasteless. Amalusu gali tasteless. Emmere esobola okwawuka n'empooma. Senga yagassa ku testi emu nti oba gawoomerera, ekitegeeza buli kye waalitadde mu kamwa kyonna kyalikoze eki? Olwo emmere n'ebeerayo nange gasse testi. Nga teri nsonga ki ekikuguza ennyama. N'otalya bijanjalo nga testi y'emu. Ntegerekeze. Teri kikuliisa piraawo n'otalya kalo. Kubanga testi yekola ki? Era abantu mu kulya tunoonya testi. Batono nnyo abalyanga banoonya value. But oyinza okunoonya 10 n'otafunako oba n'ofunako hafu y'omuntu. Ate 10 ekisigadde nga ne kota togifunyeeyo. Abali olwaki? Olwa values. Abantu abasinga tuliira kuwooma. Kituufu oba nedda? That's why biologically ffenna tuli ebiseera ebisinga 75% we eat for doctors. Byonna bye tulya bigasa badokita. Ng'olwadde ebitulwaza kansa, ebitulwaza bino. Olina alya n'ekintu ng'akakasa nti bulijjo kimulwaza. N'amala n'adduka n'agenda ow'omusawo. Ne bamugaana kino n'akibba. Wallahi nsijja kuleka nnyama. Sibangi. N'agirya enkya n'akeerawa. N'afulumya ensimbi. 75% we eat for doctors. 25% ye yafu. Katonda kyava aleka amalusu nga gali testless. Buli omu afiiringe ku testi y'ekintu ky'ayagala okulya. Njagala enseenene n'oziteekayo era omanyi testi yaazo. Era bwe bakuwa enseenene n'enso olya wano nga zino nseenene zino nswa. Munne bw'omala emyaka 10 e Bulaayi gano gaagano matooke nga gakuwoomera. Timpoomerwa nnyo ettooke. Teri aga nze nganyulwa nnyo mu ttooke. Kyova olaba mu literature bwe tuba tutambulira ku nsobi eyatulwa. Tetutambulira ku nsobi ewandiikibwa. Buli lwe twatula ekigambo mu literature tutwala njatula ne bwe tuba tugenda kola abbreviation yaffe. Tetutwala butuufu. Oba mufunye? Ani yatwala literature wano? Mulina okuleeta bakakeeta ab'amateeka. Naye ani yatwala literature nga si munnamateeka? Tanatuuka.
aliwo literature aliwo Khalid wa literature ate wandika ebitabo basomaki aba literature baliwa inache sigenda lwaki mwagala nnyo temwagala kumbulira bye mwasoma kati awo nno munkakasa obusajja nze abagandi wa P5 second term ninjogera ekyange naye wallahi abantu mwewakana bwe mwasoma oyina okwata mpaji n'aga nti wallahi nze simanyi nnyo mupiira nugampaji ogwo ogumanyi hifzan watajiwida kakati kakati baganda bange bwe tuba tukola literature twatula kiri kye twagala wadde abbreviation bwe tuba tugikolera ku kiri ani aleegeddeko ekigambo okay ani aleegeddeko ekigambo okay mwenda mwali mukyogeddeko what is the word okay it means all correct but you don't see or see the word okay in literature kitegeeza all correct era mujjukire mu 1880 temwaliwo akati mu 1880 mu Amerika al Boston mwe baali balondera omukulembeze wa Democratic Party obatandikira bwe balabanga bawangudde ekigambo okay wekyava nikiyingira mu luzungu bwe bawangula amasaza gonna ne bagamba okay mu speech yaabwe era ekigambo okay wekyava nti all correct naye tebagamba osi kubanga correct olina kutandika naki nasi naye bajogeranga bwe kyogerwa kubanga ate bw'oba otandika nasi mu kuwandika naye osoma ki ke n'ogamba all correct kakati wano mu kukyogera baga okay era they okayed nti bakiyisizaamu baleeta ke era okiwandika okay wandika okay n'okomaawo oba okay ey n'okomaawo siba kiri kati ku lwaki baleeta okay bajjayo kiri kye baagala nti bwe tuba tukyogera ffe twogera correct mu kuwandiika tuwandiika select naye mu kwogera twagala ki kati buli omu kyayagala kyassa mu bwongo kyatuusa nti kino kituufu katonda kyavaga nti inna sa'yakum la shatta waliwo atunda enseenene waliwo atunda ennyama waliwo atunda muwogo waliwo atunda ki inna sa'yakum la shatta era ne bwe yali atugamba ejjana yatulaga nti inna sa'yakum emirimu gyammwe gyawukana obusiraamu n'atabussa ku mpiso nti buli omu alina kukola mulimu gumu waliwo omuntu ng'asobola okusiiba omwezi mulamba ng'asiiba sunna naye oyo okumugamba okusaddaaka siringi 3 ng'omutume e Kampala ku biki nga tasobola okusaddaaka siringi 3 naye ng'asiiba ennaku 30 ng'asiiba sunna niwabaawo omuntu ng'asobola okusula ng'asaala naye okumugamba nti siiba half of that day tasobola nolwo omuntu ng'anyumirwa okusaddaaka naye mugandi saala zuuka osaaleera akabbiri wallahi ng'akoma okusaala gamba sinzaga ng'akoma okusaala sunna y'ekiro mu Ramadhaani nga ne talawuya tagisaala musajja musiraamu naye nga tasaala talawuya tebaliyo kati oyo nga ye katonda teyamwanguyiriza ishu ya kusaala kakati temulowooza nti obusiraamu mpisa olw'okuba gwe balina kye baakugambye okukola bw'ogenda n'okikola n'olowooza nti oli atakoze ekyo ye muki
naye alina kyakola naawe kitakwangula during ng'osaaleera akabbiri waliyo yo okubanga oliye ali ku ntasbihi gwate osaala kati ali ku ntasbihi alaba nga asaala azanya n'ali ku swala alaba nga owentasbihi akola ki ga waliyo olinga yanyumirwa abakazi ng'asobola okwetolola abakazi baba n'ekiro omulundi gumu naye ng'ali ku sunna eyo kubanga nabbi yatugamba nti okwegatta ne mukyala wofuna enki ate niwabeera olinga munafu mu ekyo ezo empeera nga zamulema nga munafu mu kwegatta naye bannange temusaala tahajudi abasiraamu mwaba gwenga tuwebakana bakazi buli lunaku inna sa'yakum la shatta emirimu gyammwe gyawukana sekerashidi munzikiriza ate gwe tugafa tusibenze gwogaa kusibenze nebaga ka buli omu inna sa'yakum la shatta buli omu alina kyakola ki era kyola ati abakyala bajja nebaga nti mwe abasiraamu tyamumanyiyo sunna gye mukola bulungi yakuwasa mwenammwe gye mumanyi ey'okufumbirwa kubanga era tuwasa mmwe bagala notugandi eteeka mumanyi limu lyakuwasa mwenange mwenga mumanyi limu lyakufumbirwa sekakamadi batugandi tuli babituwasa nnyo nammwe muli babimufumbirwa nnyo ate tuwasaki kati kulwaki mwe mugandi irimu gye mumanyi yakuwasa mwenammwe mumanyi yaki so kati nzawe newunyiza nti why don't you use the psychology wemuba muwogera abasajja bantama n'okuwasa gamba abakazi bantama n'okufumbirwa kati ffe tetwali gwe tuleeta nga tusikana miguwa ajja akoze eki munyigidde nabagamba ekigambo oba munyiiga munsonyiwe sijaganze omanyi senga nali sinampisa naligambye nti oba munyiiga mukole ki naye nze ni musajja wampisa nti oba munyiiga munsonyiwe bweba saagalaga nti oba munyiiga mukole ki abakazi batubuuza nnyo kiki ekibaddusa okgenda okuwasa mutubuuze mudduka ki tudduka fe okudduka eno nze okudduka nga ngenda okuwasa mbuuza kyenziruka nyina kyenziruka eno ewaka kwegaga ombuuzo onoonya kikyonoonya kuba kitombuuza ki kyenziruka I'm running from something you are asking him what do you want to find there I'm running from you kakati oli ansanganga ndi nziruse omanye bwogoba akaana n'okagoba ewaka buli kiyumba kyekasanga kyekayingiramu kati akaweeweta oba musezi yiwakaraga jangu kati akatwala butwazi kati bambi abakazi bali batusanganga tudduse eno nina ekibambulira kyenziruka akati antegeraawo nga nze ndi mu misinde eri bakola ki eriba twala bubi olina nanonderaawo nimulabanga my savior kino kulaba anti ono savior wange kati saagala ombuuze kikyenoonya mbuuza kyenziruka anti era n'oli okudda eno mba siddawo era ate mbaziruka oli naawe nombakiraawo kwegamba tubeera mu kisaawe mwemuzanya omupiira gudda eri ne bagukuba ne gudda eri mpaka ku goolo ne guva eri wa goolo ne gudda wa goolo bonna bagukuba lwaki bagukubiraawo bonna hey gwe bwenkukuba olwaleero todduka n'oli bwakuba todduka so we are like that tuli mu kisaawe that why you call it playing sex you got it playing why don't you run psychology siwa kiri kakati kyenjagala mba tutuleko nti emirimu gy'abantu gyawukana era buli omu alina katonda kyamuteekamu kyayangwirwa ntagaragase seka isimairi kulwaki munsekerera
La ilaha illallah. And running also it is a play. Era waliyo n'omuzannyo omukulu gwe bayita ogw'okudduka. Lwaki munsekerera? Ani abasomesa psychology wano? Exactly. Sekaisima kiki? Kati kyenjagala mbabuulire nti nze ngenda kukuluŋŋamya kyokola olina kukikola otya. Siba kiri? So sigandyange okole nze kyenkola ki? Kubanga nze nadduka okujja mu kyange nga nziruka ekyo gwe kyolimu ate naawe wadduka from something n'ogenda kuki? Oyo yakola amawulire n'alitayalinga ng'akyali mu mawulire. Wuuyo Haji Kasimu. Wuuyo munnamawulire. Kuba yatandika okukola ye ng'alaba era ge gakola ki? Era n'olwaleero bamunoonya. Nga waliwo abaana bato abalina diguli mu mawulire naye banoonya ani? Kati naye amanyi kyekiwa ensimbi. Nze bw'onkwasa kamera ngiteeka wano n'enziruka nkola ebirala. Ye kamera ye bajja muziika nayo. Ajobera nti alina bagenda okuba agenda kuba bamalayika ebifaananyi nga bajja okumubuuza. Kati buli omu inna sa'yakum la shatta. Inna sa'yakum la shatta. Aya eyo mugyetegereze nnyo. Emirimu gyammwe gikola ki? Gyawukana. Tojja kukola gwange sijja kukola gugwo. Buli omu akola ogugwe agukole ki? Agunyirize service esobole okubuna abaki? Tunakola service emu tujja kuba twawukanye ku kigambo ekiyitibwa nti ensimbi tuzikola kuzirya ate Katonda yaleetawo amalusu nga gali testless buli omu awoomerwe kyonna kyaba akoze eki? Kyaba akuze. Era ky'olaba twawukana mu kuwoomerwa ensimbi zaffe. Waliwo gaziwoomera nga ayagala nnyo okwambala. Ye nga buli wafuna essente alina okwambala olugoye luki? Waliwo oli nga ayagala bidduka. Nga buli nnamba ejjaye bw'afuna essente ayagala emmotoka enki? Waliwo oli nga ayagala bakazi nga buli ina omuntu ye kati yavuwala Allah bwavu buzibu naye ye bwe yakuleetanga container ng'alina okunoonya omukazi anaalya ku magoba ga container eyo. Sajja Musiraamu Haji Mulamba naye nga ye bw'aleeta container alina okunoonya kati we yatandika okuleeta container buli mwaka ng'aleeta container emu n'awasa abakazi bana wabuli kugamba nga era bwe bagwa buli waleeta endala oyo n'ambuta n'okuleeta akaana akati akagenda okulya ku magoba gali. Kati oyo naye ng'alaba okweyagala kwo okw'ensimbi kubeera nabaki? N'abakyala. Buli omu alina we yeeyagalira. Waliwo ayeeyagalira mu kulya. Oli n'agenda neyeewola n'ensimbi agenda mu Sheraton alye. Oba mu Serena tebaliyo. Mpulayiza ekyemisana. N'agenda akwata emitwalo 20 n'agenda mu Serena n'alye. Ng'azeewoze buki? Weewose. Inna sa'yakum. Serena n'ekola. Okimanyi nti abazadde kumpi 80% kutwala abaana mu masomero nga tetugasobola wabula twagalaawo. Nosanga bagobye hafu y'essomero fees n'omanya nti buli mwana gwe bagobye yajjawo nga taata we tasobolawo. Naye inna sa'yakum la shatta. Era niyeewanika akole ekiri kyatasobola lwakuba nti inna sa'yakum shatta ikyayagala. So kati baganda bange wetuba tukola tusinziira ku bitukola ki? Bukwagala. Era n'enfulumya yaffe ey'ensimbi esinziira ku ki? Naamusekawa niyo ng'ombuuzizanga sinnaba okusomesa. Nedda seeka wange. Let me start. Si kyembaddeko. Kyentegeeza si ye topiki. Nkutegeeza nti value yiwa job nange value ngo gwange na buli omu value ngo gugwe. Kati byengendo okugamba value byenkugambye bisemu mulimo gwo guli gwokola. Wabula todduka gugwo n'ogenda kugwani? Kugwamuno. Nengamba noonye kiki ekyokola. Buli omu nampa kiki. Bwe ngenda ku musaala n'ensala era akazange 2 nenkola istikhara nebuza. Atola baawo nganza amanye ebyensimbi bwe mbambi manyi ngangalamizanga nkuba obukute ng'obujjawa. Bw'oba okutta obukadde 5 obujjewa uze mu kiri ky'omwokoze ki? Mwobujje okutta obukadde 5 atoga noonya kyakukola obujjewa. Sekade
point taken. Obujewa. Sekadde. Never. Kati bwogamba nti okubya ddiiru sigala muki kubanga zikoma bolulanga birasobola okuba obukadde ataano onoonya kikunza agenda ogagwandi ddiiru. Point taken. Sekadde tulina hadithi egamba eyaffe ey'abazungu never have one source of income. Kati you know why I don't have one source of the income? Because one is not enough, but having 50 is enough. Sekadde wenzijja obukadde ataano tewamala. Kyebaba baga nti don't have one source of that kubanga one source can't be. When you have a source which is enough, why do you go for sources? Munfunye kankubuuze sinawe kubuuza njagala kubuuza ku ekyo kyogambye ku hadisi gy'oleese njagala ngimenyemenye ogirabe nti si ntuufu ku lw'ensonga zaayo. Tusaanye okubeera na kimu ate gwe tujja okwogerako after 2 years atasaanye na kubeera na kimu mulala. Era tupima bwongo bwe abantu bangi ekibasudde kukwata wanjawulo nga bw'olaba nti bantu bangi tufudde mu bya famire kuwasa bakyala nga obwongo bwaffe tebusobola kubafuga olw'okuba ofunye sente n'owasa naye ate obwongo bwo nga teweeyongeddeeko. Leading 2 or 3 families akati gwe obanga tolina brain ne bw'oba ne sente ziwasa abakyala bana tugasigaza ogo ate n'oyo omuntu etuddeyo ne tumbuulirira akuyambeko. Musajja tomuleka bw'otyo. Kyobola nti bangi bwe batusanga nga twambadde nga omukyala ekataliiyo so kiri musajja mukyala n'oleka omusajja n'afuluma bw'atyo era abasajja bangi obasanga afulumye nga omusipi gwabuusa akaki n'omusanga epeesa erimu yagisibye bw'ati si bwe kiri ng'omanya nti omusajja bambi obwongo bwe bwetaaga omukyala asobola okukola nga ki ekitegeeza wali tonna wasa wali oyita bwereere. Ntegerekese kakati seeka wange gwe tugamba nti tobeeranga na source emu alina okuba nga alina obwongo era mubitte sente wakireese bubi kale tugende naye mu kukozesebwa kwange neneewa time neŋŋamba njagala nkola omulimu guno period eno nja kuba nsobola okola ekyange. Ogenze seeka wali eyo yonna tetunnatuukayo kyobola nti otyo kati okugira omulyango guno obulungi ask me after 3 years it will be better. Yes.